nabategeeza basebo ne banyabo nti guno mwaka mpya okwongera okuwa update. Sites empya zitambula. Site ye Luwero, site ye Bukweri, site ye Ntwetwe zigendera ddala mu maaso bulungi. Era n'okuteekateeka sites okugula amataka sawa zino tuli mu kuteekateeka okusimba, okugula ettaka, okulongoosa, okutegeka ennimiro. Byonna biri mu kugenda mu maaso. N'olwekyo ampuliriza Munnayuganda ali eyo nga otuwulidde otegedde bye tukola era nga omutima gwo gutegedde wandibadde oyongera okusambyasambyako ne tuteekateeka mu sizoni eno ne sizoni ze nnyingi ezigenda okuba nga ziddako. Mukulu Simba njagadde nnyongere okutegeeza bannayuganda ensonga gye twaliko wiiki ewedde. Nabategeeza nti mwezi mulamba njagala tubeere nga twetegereza omwaka omupya 2020. Wiiki ewedde nabategeeza nti byonna nga bimaze okutegekebwa, byonna nga bikoleddwa, twakizuula nti ekituufu kisigala nga kyekituufu, nti obulamu bwe tulina ku nsi buva eri Katonda. Ekyokubiri, ne bw'okuŋŋaanya obugagga obwenkana eggwanga lyonna tewali kye bali kuziika nakyo. Ne bw'okuŋŋaanya obugagga obwenkana ensi yonna teri kye bali kuziika nakyo gena nakyo kituufu. Era twakizuula nti okuteekateeka obugagga, okunoonya ensimbi, okuteekateekera abaana na buli kimu byonna tubikola, naye twakizuula nti above all supreme asigala nga Katonda. Era twakitegeera nti bw'obanga towadde Katonda kitiibwa, bw'obanga tuteeseteese baanabo kuwa Katonda kitiibwa, bw'obanga tuteeseteese makaago, emirimu gyo na buli kimu ky'okola okubeera nga kitambulidde mu musingi gwa Katonda n'olayini ey'okubeera nti byonna birimu ekitiibwa kya Katonda, twakitegeera nti ekyamazima obeera oteeseteese naye noyanika mu ttaka. Kubanga the end of the day bw'obeera ng'ovuddewo Katonda, ekirabo ekisinga obukulu ekinene bwe bulamu obutaggwaawo, Katonda bwanga wamutegeera nobeera ng'olabikira ku bulamu obutaggwaawo. N'olwekyo guno omwaka omupya 2020, on top of securing a lot of wealth, okunoonya n'okuteekateeka, kubanga era kyetuyigiriza mu puroguramu eno, okuteekateeka obulamu obulungi obutambulira ku musingi ogw'okubeera nti buli kimu kiri mu layini. Kyetukola mu puroguramu eno okubajjukiza n'okubategeeza. Naye obulamu buli holistic. Obulamu tebutambulira mu layini ya kubeera na ssente kyokka. Era ebizibu ebingi ebisangiddwa mu nsi, abantu okuteeka ennyo essira ku kukulembeza okunoonya ssente ne basuppressinga faculties endala ez'obulamu. Okunoonya ssente si kibi, naye ate bwe kibikka ebirungo ebikufuula omuntu kitegeeza nti ate kyekifuusemu ekibi. Guno mwaka omupya basawo ne banyabo njagala kubategeeza, bw'obeera nga Mukama akusaasidde n'okizuula nti mu ntambula yo gwe ng'omuntu obadde olinamu engeri y'amalala, olinamu engeri y'okwematira, n'Omukama n'akuwa ekisa n'okitegeera, olinamu engeri y'olunyoomerezi, abantu tobawa kitiibwa. Nsaba omwaka guno mpya okitegeere nti ekikola amaanyi, the fundamental basis of life is built on the relationships in the society. Emirandira gy'obulamu bw'omuntu omutegeevu atambula gizimbiddwa ku nkolagana ye ne bantu banne bawangala nabo. Bwe obeera ng'oli ku musingi ogw'okubeera nti ofunye ku ssente, Mukama nga kuwadde ku kisa, n'obeera ng'olina b'osinzeeko ssente, omulabe Sitaani akozesa omukisa ogwo oba akozesa omuwaatu ogwo gw'okulowooza nti oli waggulu w'abantu bonna b'osingako mu kigambo kya ssente.
Ngala kukutegeeza ampuliriza ali munda mu ggwanga n'ali ebweru w'eggwanga ekikola ssente okubeera ng'oli mu mbeera ennungi n'abantu kubanga abantu mwe muva ssente. Abantu ye ssente. Yes, abantu ze ssente. Abo bolabanga batalina mugaso, bolabanga abawansi, bolabanga gwe b'osinga be bavaamu ssente z'olina. Birotayiga kukwata abantu bulungi, birotayiga kuwa abantu kitiibwa, birotayiga nti abantu bepangala nabo oba abantu bembeeramu kakwa kyokulabirako. Osobola okubeera ng'oli musuubuzi. Omusuubuzi byosuubula bidda mu bantu. Bwe kiri obisuubula abantu babigula ofisi njawulo yo. Kyo kituufu. Kakati atobeera byosuubudde, osuubudde sukaali, osuubudde emigaati, oleza sabbuuni n'ebirala. Naye ng'ate abantu bagenda okubitwala bw'oyitako ng'okuba amazzi, bw'oyitako nga tobabuuzizza, bw'ematirirako kakati bagenda okutunda bigenda kugulibwani. Otegedde? Bigenda kugulwani biri. Ekituufu. Kyeva kugamba nti sebo naawe nnyaba mpuliriza. Prisco gye njagala otwale olwaleero. Ennaku z'omwezi zino 9 omwezi ogusooka 22. Kigambo kiri kimu. Njagala oyige, njagala wejjukanye, njagala oteeke mu bwongo bwo element ey'okurespectinga abantu bonna, wadde omusingako ssente, wadde omusingako ekitiibwa, wadde omusingako okusoma. Buli muntu gw'olaba ku nsi muwe ekitiibwa kubanga yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Okukuŋŋaanya ssente gubeera mukisa gwa Katonda. Kubanga gwe tolina busobozi kululwo nga ggwe. Naye Katonda yabeera akusaasidde. Kitegeeza amaanyi n'obwongo n'obusobozi bw'olina si bibyo, biva eri Katonda. Ate Katonda yakutonda ye yatonda n'oyo omuntu atanaba kuŋŋaanya ssente z'olina ssaawa zi. Abamujjako mugambe naye eno puroguramu yankulaakulana ate nannyonnyola biki. Njagala guno omwezi mulamba. Njagala kunnyonnyola ebintu ebirala ebizimba obulamu ng'oggyeko okuŋŋaanya ssente. Kubanga abantu bangi twalabyeko nga badde ne ssente naye ne bukya ku Mande nga teziriiwo kyokka ye ng'asigadde waali. Kakati ate w'oyonoona w'owangaalira ng'ate by'olina si bya buwangaazi paka togenda nabyo. Kitegeeza embeera weenaakyukamuko katono ogenda kubeera bubi. Bwe kiri. Omwaka omupya 2020 nabategeeza gulimu okwetegereza endaba y'ebintu gy'obirabiramu. Paradigm mwolabira ensi. We must attain a paradigm shift. Twetaaga tuzuukuse oba tukyuse mu ndaba y'ebintu mu buufu oba mu layini endala. Teekateeka abaana bazimbe mu mutima ogw'okuwa abantu ekitiibwa. Teekateeka amaka go kubanga ogwo gwe musingi oguvaamu ebintu byonna. Njagala kubajjukiza abantu abamu omwaka gwakatandika mutegesa obufumbo mubuyingiddemu. Abamu omwaka nga guggwako mwateekateeka amaka ne mugayingiramu. Abamu mulina enteekateeka ez'okuyingira mu maka gammwe amapya agatandika obutandisi. Njagala mwebuuza ebibuuzo bino wammanga. Mmwe abapulaninga okuteekateeka amaka abakagatandika n'abasuubira okugatandika omwaka guno. Mutandika amaka gammwe naye ensulo y'ebyenfuna mu maka gammwe eyimiridde ku musingi ki? Ensulo, the root source of your financial standard in the new marriage eyimiridde ku musingi ki? Eyimiridde ku musingi gwammwe kukozesebwa oba eyimiridde ku musingi gwammwe okuteekawo ebivaamu ssente? Tutandika mwaka mupya naye nga yatubuuza ebibuuzo ebyo. Nti tuyimiridde ku musingi gwakubeera nga tukozesebwa ffembi omwami n'omukyala oba tuyimiridde ku musingi ogw'okulaba nti tuteekawo ebyenfuna ebyessimba nga bivaamu ssente.
omwaka omupya 2020 nzize nkyogera gwomukozi ampuliriza ali eyo pulani yo mulimu layini egamba nti nina okuteekateeka ebyange ebivaamu ssente oba okyali mugumu nnyo ng'onywedde ku mulimu gw'oliko gwakozesa alina abakozi alina kampuni yo alina wokolera wekozesa olina abakuyambako omusingi omupya gwezimbiddeko 2020 guli mu layini ey'okubeera nti oyongerako ku kugaziwa kw'olina oba oli mumativu nekyo kyolina saawa zino oli mumativu oba oyongerako era ndabeera mu bwongo waffe nga tuteekateeka ebintu ebipya omwaka guno 2020 tutugoberera ebyo nabategeeza nti omwaka omupya mukama ebirabo byatuwadde 1 nja kwongera okukikkaatiriza there is time nzize nkyogerako buli kiseera nti okuyingira omwaka omupya tewali kikyuka obudde nga webuca ne buziba era webuca ne buzibwa si bino nti January edduka nnyo ng'obudde bwaca ne buziba mu 1999 ne kati webuziba ne buca mu 2020 ekyawukanamu ne bagamba ekikola enjawulo it is you enjawulo gwagikola otherwise essaawa tegenda kukyuka esagenda kusigala nga buca ne buziba. The only difference is how have you planned for the new time that has come. Obulamu obupya obuteekeddeteekedde otya tosuubira ggulu n'ansi mu 2020 nga tomuteekeddeteekedde enteekateeka gwagiteekawo naye abantu bangi celebrating happy new year nemwekulisa ate ekirala kyenjagala tutereezeemu abatuuliriza statement yokugamba nti kuliko omwaka oguwedde nkyamu kiri mwaka tuyitamu muyite tokukulika si mubiri gota gwina buzibu sigamba nti lutalo naye twebaza mukama akoze eki agutuyisizaamu naye nga tumaliriza nga tufundikira ddala kutegeeza munnauganda ampuliriza olwaleero tutandise omwaka omupya tubategeezezza nti emyaka emipya gitegeeza kukendeeza bulamu bwo oba oyongera okukula bw'obanga oli mulamu kakati jjukira gye tukoma okutambula ogenda kukaddiwa gye tukoma okutambula obwongo bukendera okulowooza ekibuuzo oteeseteese otya ng'emyaka gigenda gikendera mpolampola gitambula ng'amazzi ku drip etondo limulimu 2020 bunaakonye agenda kuggwako 2021 2023 ekibuuzo kiri nti how have you utilized your time oteeseteese eki oteeseteese emiti eginakuyambako ng'emyaka gigenze gikukuubira katambaala oteeseteeseyo ku nnyumba z'abapangisa zibamu sente wadde toliiyo n'olwekyo ogwo gwe mulamu omukulu gwe tulina okumanya gwe tulina okutegeera Bangafi tusangibwa Wakiso ku District Road ku kizimbe okwali Centenary Bank tubeerayo okuva Monday paka Friday tukola okuva essaawa 3 paka 11 tukubira ku namba y'essimu eno okumanya ebisingako okwebuuza n'okukakasa ebitukwatako 078 47 45 46 078 47 15 tukebereko ku kibanja kyaffe kya website www.bangafi.com oba tuweereze email ku admin@bangafi.com tujja batongera okuweereza bingi ebitukwatako ebyogerako kibye tukola okubajjukiza tuteekateeka miti egya kalitus egya small poles ku $8 n'emitwalo 35 okugula ettaka n'okuteekateeka nga biwedde $8 emiti egivaamu amasannyalaze $8 n'ekitundu tuteekateeka emiti egivaamu buliti byonna nafe abalabirira fe bagula ettaka omulimu gwe gubeera gumu kujja kulambula nagwe ogende oddeyo okole emirimu gyo ng'otukungula n'ofuna ssente zo wiiki ejja tugenda kwongera okuzuula okutegeera obulamu teeseteese tutya tukwaganyiza tutya ebirowoozo
tujjukiza tutya oba tujjawo tutya ensobi zetukoze omwaka oguwedde tuteekereteekere omwaka omupya n'emyaka egiriddako. Mukama abongere omukisa.